twali eno endowooza bye bigenderako bino ebirala tusaba Mukama akuume bulungi ng'oddayo ewaka kyekino ekirooto mutabani okiyaŋŋamba nti ensi etwagale nga tulina emikisa gyo taata kwe tusobodde okukola n'ebirala bingi ebikyajja ebinene Mukama bw'anaatuyamba ntambulira wamu Katonda agera tuwa ebintu ebinene bingi kuba wazaala omwana alina talenti twagala mikisa gyo kuva gy'oli muzeeyi tugende n'ensi tabanyi waddeyo sitaate kuluna agenda kubisaamu emirundi 3 kubanga tulina Katonda buli amalala gaali mangi obutamanya bwali bungi ebigambo byali bingi katusaba Taata otusonyiwe byonna tuwa omukisa okuva eri omuzadde ddala ekivulu ekyabaddeko ekyamaanyi nnyo ekyerugogo mwenna mwandaze omutima n'okuba nti nemujja nga mwagira kikulu ebigambo byange siina bingi tinakuba n'ebigambo bitono kakati essaala yonna essaala zammwe zonna Katonda agenda zaanukula Kereva gye badde naye okumala ebbanga okuva mu buto bwe mwana mwetowaaze awulira abantu simusa okujjako olwo yabuzaabuza ssente za school fees gwali omutwalo gumu nemukubira ku ssomero kyekibonezo kyange kye yali afunyeeko mu bulamu bwange nemukuba ne biggwa naye teri kirala kyonna kyenteeka ku Gerard Muwonge nze mweta Muwonge nange nategeera ensoya kinava njanja mawulire nimbagala nalyo ssente za fees nga nange saagala famire yange ate ekolera enakulanga mu buto muzeeyi ensobi yange nagitegeera ekyokuyingira ekyokubeera okwekwasa Kristo ekyo nakyo kuva dda muntu amanyi okusaba nzijukira era n'olumu munansonyi okwogera eddoboozi nga likola ki nga likankanamu liba ssanyu gyendi ssanyu jjitirivu lumu okuba nti amanyi Katonda okuva mu buto bwe yali olumu alidde emmere nga tumaze kusaba ne mugamba obbye emmere yakaaba amaziga gennyini naga taata agambye ndi mubbi nzibye emmere ekintu ekyo n'okuva olwo Muwonge tubadde tusaba naye mu myaka ino emito si gino emikulu tubadde tusabanga naye mu kyaki yasomeranga mu Holy Family Kawenge yasookera n'amalako P7 olwo ne mwa mukulu wange Mayanja n'amusomesa okutuuka we yakoma n'atandika okuyingira ebya music bino gano amatafaali agayingidde luvannyuma olw'okusomozebwa kw'abadde afuna naye neebaza bannayuganda bonna abawagidde Kereva gye ate temukoma wano mweyongere mumagire nga twekwasa Katonda naye atongere emikisa gye agende mu maaso n'ekivulu kye nagambye nina ebigambo bitono sebo mwana Bajjo neebaza nnyo tuwe emikisa tokaaba twagala okukaaba liri ssanyu si kaaba binanka tebaliwo ekikyamu naye nkaaba lwa ssanyu neebaza nnyo okukwata ku mwana wange Kereva gye mukisoboka okusinga abadde bamanyi nti Kereva gye mwana ali mu famire y'Amayanja naye omwana oyo mwana wange bali ne mwannyina muleseeyo nina abaana 2 mu nsi muno Katonda bampa maama waabwe
yafa mu 2017 era gwe mwaka gwe twamuziikiramu. Kati sinaba kuzzaawo muntu mulala yenna, nkyali awo bwe ntyo. Naye neeyanziza nnyo ekirabo kino kyompadde n'ekyokumpagira ekya pikipiki, kubanga yali ayagala kujingulira naye nga naye musajja atu talina ki kasente. Ekyenkya kikutuusiddwako. Wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Big Clara H Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Jangu wefunire plot ekyapa mu ngalo osobola okubanga wona obupangisa. The dinosaurs! Abamanyi bakatemba mu Uganda bakuletedde omuzannyo ssemazannyo. Seize fire! Waliwo efumitirizako